akadde kalipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nantuza. Wadde nga akasana kakyagenda maaso okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, ebitundu ebimu byafunyeyo enkuba era nga bwe tutya ku alipoota ey'enkuba gye twafunye eraga nga Soroti yasinze enkuba ennyingi eyawezezza milimitazi 8 n'obutundu 3. Bwe tutyako ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu ebyo eby'omu masekkati ssaako n'ebyo ebiri mu nnyanja Nalubaale obudde bwadde nga bwakiddedde. Ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bwadde nga bwakinnyikagobe muno nno nga mwetobeseemu n'enkuba. Nga kino nno kyavudde ku sseruwandula mpewo eyitibwa St. Helena ng'eno esindika empewo empeweevu okuyita mu bibira by'e Congo okutuuka ku ggwanga lyaffe ssaako n'omukuubo gw'enkuba ogusaasaanidde masekkati ng'omwo nno mwotwalidde n'eggwanga lyaffe. Mu biseera eby'okumakya tusuubira akasana okwaka ng'ate bwe kakubaakubamu mu bitundu ebisinga obungi okuggyako ebyo eby'omu bugwanjuba masekkati awamu ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale. Ate olw'eggulo ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba bukiikakkono ssaako n'ebyo eby'omu bugwanjuba tusuubira okufunayo oluwandagirize. Olwo yo masekkati ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu Kotido tuyisuubira okutuuka ku degrees 30, Kampala ssaako n'Emirano ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 28, olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 26. Bwe tutyako mu bibuga ebimu ku ssemazinga Africa mu Lagos ssaako ne mu Addis Ababa tusuubira namutikwa w'enkuba nga birina okubwatuka okw'eggulu. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu. Bwe tutyako ku bibuga ebimu eby'ebunaayira mu Los Angeles awamu ne mu Washington tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Olwo yo mu Houston tusuubirayo enkuba wabula nga enkuba eno tugisuubira okubamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ddyo ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 34. Awo nno gwasuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weetekedde embeera eyo okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo beera bulungi.